kitalo nnyo nyini ddala kitalo nnyo ffe mbusiramu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Bw'ati omwana mulenzi mango Trevor ku mutimbagano bwe yavudde ku maaso g'abangi olunaku olw'eggulo. Tusaba famire ebeere nga mukama abagumya era tusaba omwoyo gw'omugenzi guwummule mirembe. Abaana bayitirivu nnyo okuva ku Elite gy'abadde asomera ba OGs be ne ba OBs be bazze okubeera nga bamuyiwako ettaka n'okumukubako eriiso evvannyuma omulundi ogusembayo. Bannange okuza omwana n'atuuka awo watuuse Allah n'amujjulula kiruma nnyo okufiirwa omwana omuto bw'atyo, naye Trevor yalumye abantu bangi ku mutimbagano, the fact that he was a very nice boy era nga n'empisa ze ennungi nnyo ddala era buli amwogerako birungi byereere nnyo. Kigambibwa nti Mango Trevor ono amanya g'amatuufu yemba Daniel era nga yagalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe e Mukono olunaku olw'eggulo. Abantu bangi bazze batankana omuvubuka ono Mango Trevor oba muyite Kayemba Daniel n'omuvubuka gwe bayita Helicopter Guy. Kyaviiriddeko famire okubeera nga getting so concerned ne bagamba kabaveeyo batangaaze omutimbagano. Oli Helicopter Guy ye Hisham era nga muvubuka munyankole. Ono ye Kayemba Daniel yajjira mu V8 teyajjira mu helicopter. Naye nga omanyi TikTok, abaana ba TikTok buli omu kyasanga kyayogera, eggulire liriko lye babuukira, batandise okusaba results ku kaseera akazigizigi kwegamba abantu ba TikTok bakusobera era ne bakusobera ddala. So ekyabaddewo olunaku olw'eggulo is that these two guys are totally different era nga Kayemba Daniel aka Mango Trevor ye yakafiiriddemu olunaku olw'eggulo due to heart failure. Ono Helicopter Guy ye akyaliwo. Bw'atyo omwana mulenzi nga bamusabira essaala esembayo ku bijja bya bajjajjaawe e Mukono era nga bamusabira mukama amuwumuze mirembe. Naye famire erinamu akasente era nga bw'olaba ntana y'omugenzi bagisimentinze bulungi kwegamba ne bamusibula mu bitiibwa. Kigambibwa nti famire ebadde ekimanyiko nti omwana ono omulenzi mulwadde era aludde okuva mu buto nga atawaanyizibwa ekirwadde ky'omutima. Bagamba nti ku prom party okumukolera byonna bye baamukolera, okumusanyusa ensanyusa gye baamusanyusaamu baakikola kulwakuba nti nno baalinga abasuubira nti it is his last moments. Tomanya biyinza okuba nga lyessanyu lye oba erimu ku ssanyu lye erisembayo ku nsi. Bwe batyo bakwano be from Seroma, abantu babadde training cause amanyikiddwa nga swim trainer era nga atraininga baana abawuga ate nga naye muwuzi munnakinku. Batandise okupostinga memories ze babadde banyumya. Ono ye friend we nga amugamba nti fene Soroma ku prom tebakkiriza mmotoka, I would love to bring a car inside the school. So ye n'amuddamu Trevor Mango omugenzi nga mugamba munnange newaffe Elite kiri okay, osobola okuleeta kyonna ky'obeera oyagadde. Bw'atyo munnange omwana mulenzi yalabikirako ku UBC ng'alaga empaka ez'okuwuga ez'amasomero era ng'ono coach mulungi nnyo wa swimming. Allah bw'atyo waagera bannange osobola nga obadde ku mazzi everyday, mukama n'atakuttisa mazzi ate n'akuttisa ki ekintu ekirala kyonna. So this guy really family ye egenda mu misinga nnyo. Aba students babadde training ku swimming nabo bagenda kubeera bamumisingira ddala. Tusaba Allah abeere nga amuwummuza mirembe. Ffe mbusiramu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Nga bw'omulaba omu Green was one of the smartest people ku prom party yaabwe. Yayambala essuuti ya bbeeyi nnyo alabika ku mutimbagano okwo yali smart nnyo ate nga abadde muvubuka muto atemera mu myaka 22 egy'obukulu era nga abadde akoze ebintu bingi ye ng'omuvubuka. Banaye abaana baffe bafa, abazadde mwogereko n'abaana. Omwana omulenzi just n'abakazi okuba nga bamugaana kisobola okumuviirako obuzibu ku bwongo, ku mutima, ku stress na buli kimu. So banange nze nkubiriza abazadde bonna omwana omulenzi muwere ddala obudde, muwe obudde, make them your best friend. Omwana omulenzi ta openinga up, but if you give him a chance
they will always open up to you. Honestly, tewali amanyi kiki kyaviiriddeko omwana ono kuba ng'afa, naye due to heart failure ezemusumbuwa okuviira ddala emabega. Bazadde be bagamba nti oba oliawo bo bakitegeerako nti n'abasawo babagamba nti tajja kukimakinga here and there. These are the last moment of his prom party. Yagira mu V8 ngeri personalized enamba eriko Mango Trevor 1 era y'omu ku bantu ndowooza abasinga okugira mmotoka Easy Bay. People have been confusing him with a helicopter guy naye ng'ate ekituufu kiri nti Mango Trevor aka Kayemba Daniel Mukama bw'atyo bwe yamutujje ku maaso. Ezo the last moments nga bw'oziraba eza prom party. Omuwala gwe yali naye Koro agambibwa okubeera nti no yali girlfriend we ate abamu bagamba nti yali friend we, naye era nga bw'omulaba abadde mulenzi mulungi ate abadde akuze was above 18 era ng'atuuse okubeera ng'adeetinga kamaama ketugenda okubeera nga tusabira era tukateeka emisaala kubanga ekyo ekikangabwa kibeera ky'amaanyi nnyo nga gye nkomeza. Bannange obulamu bumpi naye tusaba Allah atusaasire. Ate ebintu bino heart failures koseero biki bibeera nnyo mu families ddala families ezo ezirina ssente, naye nze kyendabye mu byonna kusabirigana Allah atusaasire, atuwe ssente, atuwe obulamu obulungi omutali ndwadde, atuwe families ennungi, atuwe n'abaana kuba kati maama wono bw'aba abadde n'akaana kamu kiba kitalo nnyo nnyini ddala.